Kampuni ya Vision Group essa omukago n'ekkanisa ya Uganda okugikwasizaako mu kuzimba ekifo ekituulwamu abalamazi ku kiggwa ky'abajulizi Abakrisitaayo Nakiyanja. Ssentebe w'olukiiko oluzimbi omulabirizi wa Central Buganda eyawummula Jackson Matovu asoose kulambuza akulira Vision Group Don Wanyama omulimu bwe gutambula era n'asiima byasanze. Wanyama agambye nti Vision Group esazeewo okwegatta ku nteekateeka y'okulaakulanya ekifo kino kuba kigenda kutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga n'okuwa abavubuka emirimu. Since we are a media platform and we are the biggest media platform in this country, it is only decent enough that we are able to partner with the church and support this very, very noble project. Like you pointed out, Bishop, this is just not a project of faith. Yes, faith is the primary thing, but it also has immense contribution to our country in terms of tourism and all these other opportunities. For example, now I'm sure a lot of young people have been able to get jobs here because of what is going on here. Mukago guno Vision Group ngeyita mikutu gyayo okuli TV zonna, radio, empapula z'amawulire okuli New Vision, Bukedde n'endala. Saako emikutu emigatta abantu ya kutegeeza abantu ku mulimu gw'okuzimba okugenda mu maaso basobole okugudduukirira ngeyita mu birango. So Bishop, when we talk about speaking to Ugandans everywhere across this country to be able to get the message of what we're doing here, you can be sure that Vision Group, without boasting, is the only media house with that kind of capacity and to speak to people in the languages they understand. Enteekateeka eno bakugissamu obukadde 150 eza Uganda. With media support worth 105 million shillings between now and June 3rd when we celebrate our Martyrs' Day. Omulabirizi Matovu era ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya Nakiyanja era nga yakiikiridde ssaabalabirizi asiimye nnyo Vision Group okuba nti ye kampuni esoose okuvaayo okubakwasizaako omulimu gw'okuzimba ekifo ekinaatuuzanga abalamazi n'abagenyi ab'enjawulo. Okutuyambako era tunaasanyuka nnyo ate tugamba tetusiimye bwongerwa. Katonda ayongereko omukisa mu ngeri zonna. Agamba nti ekifo ekigenda okuzimbibwa kyakuwonya abalamazi okukubwa enkuba n'okwokebwa omusana. Bwetutula bulijjo nga tusaba ku lunaku lwa June 3. Abantu baffe bangi batula wano mu kasana, oluusi mu nkuba, ne badduka emisinde. Kati twateesa tuzimbe amphitheatre. Abantu batuule ne batulawo mu ddembe oba mu musana oba mu nkuba. Omulimu guno gwatandika mu Septemba w'omwaka oguwedde nga gusuubira okuggwa ng'olunaku lwa June nga 3 omwaka guno terunnatuuka. Phase 2 works valued at 63 billion Uganda shillings commenced in September 2021, with the construction of the amphitheatre and the community church expected to be completed by 3rd June 2022. Emirimu emirala egigenda okukolebwa mulimu okugaziya ekkanisa ey'oku kiggwa, okuzimba ekifo ky'abaana ekisanyukirwamu n'ebirala bingi nga kisuubirwa okumalawo obumbi 63 eza Uganda. Wetuukidde mu kifo kino ng'abali ku mulimu gw'okuzimba bamaliriza okuzimba empagi ezigenda okuwanirira akasolya nga bakola butaweera okulaba ng'ekifo kino kituuka n'omutindo gw'ebyafaayo ebiri mu kifo kino. Damba Tadeo yakusakidde Gweno ku lwa Bukedde TV.